njagala bajjukiza nti ekifo kiri kimu kyolina okubanga ate ogendako nobeera ng'ofuna ebirungi ebyenjawulo ogenda wali mu kikubo ogenda onoonye ekizimbe Olympic building ofuna ebintu bya prestige majoring abalina ebintu ebirungi ddala nga omukyala ali ewaka afuna rings and cooking oil ng'omwami bamugana okulya butto ono butto bulungi nnyo teekateeka ekyenkya ku makya nga teekateeka breakfast y'abaana emugati gwantake oteekeko prestige ate obeere ng'olina family ey'essanyu kale akyalina couple mu nnyumba we are talking much they have a love story they have a story they are telling tulaba abantu ne tubeegomba nogamba bano baamala dola yagwa mu bintu naye nga tomanya lugendo gye baba bavudde kati gwe nojja n'oyingirira amaka g'abandi osanze batobye byabwe batuze mu nnyumba balina okyusa obuliri ng'ekuba etonnya mukama batasobola kukweramu they have a story they are telling balokole dola naawe oli mulokole osaba ddi nze musomba because of why you protect your man nze pastor you protected her first anti mnaye byokusaba nze era nze musomba nze amusomba kati goli musomba sinyenya mbulire video ita mu ndongo okay yes that we know do you preach even on streets no Bwe nasigaza bulira omwono. Inendiga yemo. Inendiga era wetukuŋŋaana ne. Tufamukiza kubulya njiri kukubo. Watanga mukama amutumye. Ng'abantu ne bingi. Ndeke kabala. Ekitagende wala. Ekitagende wala. Abantu n'abangi mukama. Naye atumwe kubalala. Wakati gw'osabirawo. Washipawo Sanansana. Wa Pastor Bugembe. Okay. Abawala bangi ku church eyo. Taba kutawaanya. How do you even allow him to go to that church? Mwakitagenda muzimbe church ezina abakyala bakulukulu abalina ebizibuzibu. Abakulu tebatwala basajja. Ate ijaba balina ebizibu bingi tebalina ssente. It is not allowing actually. Ono ye amanyi kikyala. Okay. Nolimba luli nti nsiba mu disco nkyanga n'ebiwale ebyo byali byadda. Kati nakyanga nnyo n'enkoowa. N'obikoowa. So you're another person. So don't you get challenges wano kati wetukusanze leero it's a saloon. Okola ku bakyala. Banchi. Dora tayomba at times waba iseeko wano Dora. Ndaba waliwo akabidi ako kati nakali okukolako kwoyo omukyala amukwata ku face akola biki tebikuluma. Kuno mulimu. Kati n'okunuma tekinuma. You're sure Dora? You're okay with it? Pazi nga tayagala kulya ice cream. Kati entumya ebyokulya n'otumya pampa. Mupazi yasobola kulya ice cream. Kati bw'otandika okuteka feelings mulimu ng'oba ogenda gwe. Do you guys work together? No. You don't? I rarely come here and he knows. Okay. Ajazze kola mbiri n'amala n'ayitamu. Oluusi musaba ne mugamba osobola okukolerako ewaka. Oluusi n'agamba wetaaga okunaza muto esisobola kunaliza ebyuma by'okuaninga bishiriri eno. Nenzija but me coming here every day nothing. Is it good abagala nokola ababiri kati nga mu couple nti temukola ababiri but at times she's here? Do you advise the lovers out there to work together oba tekinyuma? Sinzira business. Bwe wa supermarket bakole bombi. Omwami abeerenga yapakinga ebintu omukyala ali ku kawunta. Omwami yali mu stock. Omwami yali mu stock naye kati emirimu egimu nga wononyigira munatoba ogenda wonokola naye ogenda nyigira bwerere. Emirimu kati guno gwange gwendimu abakyala bagala nnyo bakwata mutwe omusajja yamukozeeko. So kati bw'anaabeera wano n'alaba olyazo mulimu bakasoma bayomba n'oyo. Najja n'omugaa mwana kagira akunaza naga sebo njagala gwe kitegeera kati so ayinza okitwala mu perspective endala in a different perspective. So kati omuntu nga nze weba nkola naye ayinza onyigamuko so kati it's not better akole byenkola. Ate n'ekirungi naye enviri talina kyazimanyiiko. Waziga batya? Wazisoma? How did you end up being at a saloon? Enviri nze yazoyigiriza. What inspired you? Kiki kyakusikiriza? Bwavu. Namwe muyambe tubere serious. Kati ate obweyagala seriousness osinga wano ejja kubula. Tojja mulimba bulimbi. Kati kale obwavu bwakusikiriza. Mu mirimu gyonna egyaliyo. Naye nekyo kyasooka obwavu yali nnaku. Ennaku n'obwavu yatuyonka obutaba. Ennaku yatuyonka obutaba nga nkyasoma. Nze yeewerera. School fees from senior 2 to senior 6. Kati ennaku naye nenyonka nnyo obutaba nga maze senior 6. Naye nga nyamukulu wange asiba dread. Kati bwe namulabaga bwe nakomanga mu holiday nga ndaba yabeeramuko n'akasente.
kati ntandika okutambulanga naye yali mobile atalina saloon ntambulanga naye omuyambangako okusunsula ebiviiri biki munyuka nakuwayo 2 kati ng'obeeramu ne 2 nomanya akakomando kayingidde nenjya akakomando kange omwaka mulamba nga naye ate neneva akakomando nzireko kuddaalayo essala kati nenva akakomando nentandika nga namutunuulira ennyo ng'akolaye nentandika obiteeka mu mutwe nenziranga ewaka nenbyeyigiriza nga bwemulaba kati lukunyansanga mbisigala nga ewobyagala then tugende ng'okole kati nga nteeka emabega eno nenzanyira mitwe gy'abakasitoma emabega paka we nayiga kati namala okusoma nabitandika ndi mu senior 4 okusiba dread namala senior 6 nendanga sinanyo kyakola nga nkuba ebbaala then nga nsiba ne dreads. Kati ate olokokadde, how did you end up being in music owabalokole? Owabalokole babiri awo ebitabo ebiti kama yangwako nange sifika ebinderedde nali nkuba ebbaala zange nga naite nfuna ekizika kati lumu nga bampita kwa Shipause Nansana ngenda okubira abavubuka endongo wali amanyi ndi DJ mulungi kati nampita ngende nkubira abavubuka endongo nga ngenda wenatuukayo ng'abaana waliyo ebyana ebiwala era nga ebiseera ebyo nali nkyanga kyange ebiwala kati we namala okuwa omuziki ngaliwo obwana obuwala obulungi obulabika obulungi nga bujja butuwakaaga bannaye omwana asabula endongo ono neŋŋamba wano nno wano siwava ebyadde ate ebimu banaye ebyabakazi ebajja kati ate oba ondaga nti nno nze mba siina makulu munyumiza ate gundi tobinyumiza nyumya kunze nzekka ogamba maama ebyana ebyo byawange byamwanga hagaye naliriddawa kati omunaye abaana bwe batwagala ennyo nensalawo neŋŋamba kati kambere first gospel DJ. Yeah, I wanted to be so they inspired you into church. Abana, bamama. Nalokoka kubeera nyesa mu DJing Gold eya Sakula waliyo competition nene nnyo so kati nalowooza nti teri gospel DJ mu nsi ngamba let me be the first gospel DJ mu Uganda. Kati ngamba kambeere gospel DJ asooka muganga siri mulokole nenoonya music biki ebyo ntandika okubeera gospel DJ mpola nga bwe ngenda ku church bwe nkomawo wenzira mu mbaala bwentyo paka mukama we yampamba nanywerezaayo ngamba kati ebbaala zisuule. So how did you end up being a musician again ate? I'm really confused. Nali ku TV ali confused because you started as a DJ and you're a musician now. Okay. Era nina TV kwenkola every Sunday. So you're a musician now. Yeah, right now I'm a musician. How did you end up in music? Bana chaba kusikiriza mu music. Gravity. Male majera mama. Eri gravity omutujju. Okay. Nga nkyasoma senior 4 gravity awo ya hitting era ati nganzire wake wajjajja ku miti gya ffene. Nenyimbira ennyimba za gravity waggulu nga mbeereyo nga nsuula malanga gya nemukuba wali nenkuba wina biti byonna ze yali alina ebiseera ebyo nga nsukuba wali naye nga ababeera wansi baŋŋamba naye kitogendera ddala omu mu studio n'oyimba naye kati we nakulamu nenga naye nayitandisa okuyimba kizibu ekyajja be nali nabo baali close nange nga baŋŋamba simanyi kuyimba eddoboozi lyange bbi sobola sibisembera na bisemberera. They discouraged you. Discouragement yali amaanyi nnyo nga nene neŋŋamba ye ndabika nange sisobola kuyimba ngera bwe ndikodingamu ka audio note ku WhatsApp enkaliza eddoboozi terijja kuyimba but one day I asked God omugamba oba oyagala nga njagala nnyo okuweereza Mukama nga nkola non-stop za gospel naye nga tezitambula nnyo naye nga ate ndaba music yatambula nnyo singa ku non-stop so neŋŋamba Mukama oba oyagala nkuweereza okuyita mu music show me signs. Mukama nandaga signs satu nenzijja nemuyitiramu nemugamba manyi Noyitiramu baby. Nemuyitiramu. Yo muyita linnya kigwe. Mangi. Banange mulina amanya nze olusa confusing up status. Muyita bebe, bu, honey, bro. Amuyita ne bro. Bro likola nnyo singa kale. Bro. Okay. Nasija muyita bro ne mama pala kadwaja. Kajaito omusajja bro agamba tabatya mpita bro nze siri bro bana abafa bedda. Otandise okunzivoola. Nze muganda wo. So kati nganziyanga mugamba njagala okuyimba naye discouragement kino kyekiriwo nga naye nafunye confirmation okuva wa Mukama
angamba ngenda kisabirako. She's also prayerful. Musabi nnyo Yesu lwakuba Yesu Ogenda ku kanisa. Ogenda ku kanisa kyekizibu kyalina naye nga ye mukyala wa ddiini nnyo musabi ankubiriza siibako. Kati ekyokola training do this ngeri omuntu afaayo eri munne. So nga mugamba nga ngamba ogenda kuwandiika nga simanyi kuwandiika luyimba Omugagga noonye writer gwe nanoonya yamala emyezi 3 atampandikira nga yadde oluyimba naye ng'omunoonyeza n'omufuna nga namunoonya ne mufuna ne mugamba mpandikira oluyimba n'amala emyezi 3 nga tampandikira yadde olulema naye ne ngamba wanyi kaneewandiikire ne nfuna oluyimba lw'omuntu omu ne ndowuliriza ne ngamba buzz zibeera zitya ikorasi ebayabikyo ebityo nafuna rapa nemanya kati nentandika owandiika oluyimba lwe nasooka okuwandiika ne luhiitinga. It's she your manager. She promotes you very much. Dora, oluyimba lwayinza odupostinga emirundi nga 5 ku status ne weebuuza ono gwasula naye mu nju omusajja we bannange kizibu ki baawa abakuba nga ayimba tewali bikoze yandibadde abaana bamunteerayo walibadde abaana bamunteerayo So Dora, I mean, how did you get the courage to believe in him kyasobola okuyimba? Waliwo ebintu bye batamumanyiiko nsobola kati omumanyako. Bw'aba agambye kino oba osobola okumuwamirira n'akinywererako nti mumalirivu nyohiza gogenta kati weyagamba nti ayagala okuyimba kati nange nga nsobola okuyambako nze nsobola kubeera kajajatawe nze nsobola okusitula bbaga ani kasobanga naye nkuba omanya nusu bibiri eza watuukayo ku luno bina wamma nze kajajatawe kati muyambako naye manager wa mumanyi Katonda because he's the first man to put in a stand. Oluyimba nga terunaba kutuukawo we lutuuse bano balulaba wane but oluyimba kati luno lwe twatadde yabisiriza ennaku ana dry Dora nga 12 hours bane manye dry nakwananga Yesu yakola ezaweddeyo ntusaba Katonda Tuesday we bagituwadde ne tuluta era lukozi. And it's really doing good. And so when we talk about you people supporting one another business-wise, music-wise, she's on TV. Toti yakuba nti akola ku TV abasajja bamulaba bangi. How do you handle that? Ekirundi kye tuyida mu relationship eno ndi omu erufu eri munne. Oba mukwana jana gamba Dora akajanja n'olugambo alina olumu we yanyiiza afuna ekigagga ekireeta miliyoni 3 ne iPhone 13 Pro Max ziriyo n'ekimuli ekigagga ne kimusuubiza emmotoka alina mwoyo gwabwavu tumusabire n'akola atya n'aŋŋamba sente zino ngenda zizayo ne mugamba ate tosiriwala nnyo tuuka awo nga sente Mukama yazireese tuzirye tekwaliko zonna ekyeyali akijjeeko nga sente zirye nanga nedda ssebo tulina tetugenda zirya tugenda zizaayo nga kale simu kajemba nkwata aŋŋambe yiye olina ba iPhone 13 ba iPhone kiwine ekisaa nga kituuse ejja kujja netukwata obukadde 3 ne tubuzaayo nawe waliko nga mubuzaayo ne mu meeting omusajja ne Dora muzimu kiwa gwakuliko gamba omusajja nti bakwadde obukadde obusajja oba wamuloga kisoboka omwana bamu emitwalo 2 nga ali mu bufumbo nasirika nakukuta n'essimu ne bakuba ngenda kukudya nakomawo kweji ndogera nnyo ku maviivi igwe kamera wansi nembigamba Mukama buli kimu. So you don't have any fears okuva kwekyo ekyaliwo you're contented nti mukyala wange newabeera ku TV nga shininga batya she's faithful to ate nze yamugamba dde yali abikoye yes mugamba naye nze nkwagala ku TV I see talent in you nangamba okay oba bwogambye kusaane Mukama naleeta ne TV yali asaze otuula waka nanganze sigenda noonya mirimu bwa manager baagala okwebaka ku bakazi nemugamba ojja tujja funa obutaliipo kwebaka Mukama naleeta babaami abali yabagana bakyala baabwe okukola olwa fears bajja kukwana onoogende bwero basajja bajja kutwala what advice do you give to them? Besige bakyala baabwe omusajja alina yesiza omukyala
kiba kizibu omukyalo okukola ebitasaana bw'ogamba nti no kati mukyalo wange agenda ku mulimu avayo essaawa bweziti kale oba oyagala nga bakutenda okulondoola gwaayo ku nnya nga tomukubidde okakase weziba ssaawa nya abeera ku mulimu ddamu ogweyo ku 8 nagwadda. What keeps a relationship? What has kept your relationship? Okay. I have a program. Okay. At home we have programs. Yes. Tuvayo ku machanga buli mama nyo nadda. You give one another programs zabuli ompo. Sina kyenyongera mu program. Bwera mwe kiba kizenga kigudde bugwi. Mukubira ne mugamba ani waliwo kiguddewo naye musawa bbiri njaba nkimaliriza ngenda wano era bwe ntuuka ngambe bintuusa. For 7 years you've been doing that? Yes. And he does the same? Yes. Akwera olusi mbamu ne ba self appointed imbega. Eka self appointed imbega lumu yamukubira. Yamunya kubira ekifaananyi ng'olwedde emanyi ne gyali. Bawa ine ekyana. Awo we bandaba n'ekyana. Nti bawa alina ekyana kiikyo kiri mu red. Kumbe ekyana kye nali nakyo ate kiwala kyo. Muwala wange Olugamba bali nga mukusumulula enviiri. Finance trust. Yes. Nankena ngama mulabye ayambadde red bali bazenda mu ddwaliro Continental nembaga mandagala kyakunywa. Nagenda n'omwana wange bambulire ekyokunywa nankena ngamba n'ekifaananyi kikubye. Nalaba we yazaala mwakola eby'abazungu. Eby'abazungu bitya? Wagenda mu ddwaliro. Saagenda naliwo. Yazaala wakati ndalaba video nga boogenze bugwenzi ku site yateekayo late ku status. Zonna video zalanza yakwata. Nga gigwaliyo. Wano nga yambuka amadala akutte bw'ati takyasobola kutambula nga kamera videographer yenze nze mbuka. How did you feel when she made you a father? Okay, it wasn't something I expected. Kyajjanga Temwali ready to have that child? Kama basazeewo already at age. Okay. Red yajja kusanga mu red. Kama basazeewo already beeyina okubaawo. Rampaka. Okay. So nali sikisuubira. Nekibaawo nangamba omanyi? I'm pregnant. I'm pregnant. You excited? Tewali. Eri musajja asanyuka. N'omugamba onzise. Tebadde plan yange. Ne wali abasanyuka. Nga badde bamunoonya. Okay. So oyakingamba nenga olubuto kale. Nangamba what next? Omugaa simanyi era olwa lubuto tugenda zaala. Nangamba nze myezi omwenda gyonna ngenda kuba nsudde omwanya omugaa yenyayo. Nga kuba omusitudde nenja kubaawo. Era kyenasuubiza nembaawo from day one up to day last year eyokubiika waliwo ngasindika sabika nazaala anti wasindika ddala wasindika omwana ku fujjo lyo omwana yannuka namulemerangako otambula mudaala akolaki bwetwaddayo nga kweyongeddeko 5 nabulayo 5 bateri kusala zisuse kunya n'oguma. What is the experience of having a child? It's so nice. Wow. Is so stubborn. Yes. When you go back home, just like the mother, like the father. No, Tata. Yogerera lwatwali mulalo ku ffenna. Ensi yonna ekimanyi omulalo aliyo ki? Ali omu mu family era omwana buli kimu. Mwama. Munange omwana aba ne characters bagamba maama naye aba n'ebirungi taata. Kala yatwala ya maama. Eddalu lya maama. Enjala zamanze yanfaananako ekintu ekimu malusi. Anyway, the couple nnyo naye alina ebintu bingi bato mu myaka their age okuba nti bali committed to one another. They have done a lot. Essaawa zino tuli wano ku saaluuni yaani ku mwenna. Is it you? Yeah, Bagitani. Giovanni Hair Clinic. Giovanni. Giovanni. You do a lot of things. How do you balance the things? Family, music, DJ, a salon? Nange munayesimanyi mukama nesanga ambedde ebintu nembikwasaganya bulungi. Nesimanyi sijja kugamba nti no kati nina timetable nti kusaba bwezi tinakuwala kino. Bwezi tina nze sina timetable omulamu bwange. Era omuntu ankubira enkyanzi gya kusiba dread n'omugamba kale n'omunotinga n'akubira oli nzija teekako piisi n'omunotinga naye kati essaawa oluyimba oba ku mutwe gwa muntu ng'osiba dread oluyimba ne lujja n'osooka n'omuvaako n'okarecordinga n'odda ku mutwe
nomanya kati olwo ndifunye njadde ongerezaako edda era oba otuuse eka n'otandika oddumalayo edda owandiika ng'oli mu free time sina saawa zennyuka nti ziri specific waliwo mba bize nnyo nenyinyuka ku 7 ogw'ekiro nga ye ali waka kulinze alinda olusi n'akoowa n'okuba essimu mulye nja kunywa caayi n'osanga ngeraba nnyinzi ssebo nga nange ssebo oba nninda onoowanga nninda Dora, how do you commit yourself to this life sacrifice, to love this life sacrifice? Where were you gama chiyingidemu? You've sacrificed a lot, you've left a lot, noga kati nyingidde obufumo, and I'm committed. Commitment kibatisa. Ekisa kino oranti kunyonyola entya. Olaba ebintu nga happening right. Okay. Obwobeera mu relationship entuufu bingi ebijja n'osalawo n'ogamba kambikolere ddala kubanga kati wobeera n'omuntu ng'akwagala you have to pay back with love oba n'afaayo naawe ofaayo osobola okundaba kubanga nze gwomanyi n'olaba nga nze nfaayo naye ate naye abamumanyi bagamba ye yasinga okufako so tuli 50-50 fena tukaayana ani asinga bwetyo bwe tubeera kati commitment yajja kubanga naye ali committed ate I'm submissive I'm under him. You Dora? Yes. Is she obedient? Nange nagonda. Really? Ndasema kunga matembera kabadasa ko nenkambala nakaita ki akabadasa kakachi neko sinsimula akatula ko nangamba nedda togenda jifolo nenchusa ningenda ne Yayagala. So abala abasinga okuba nti balemwa obudde nga balemwa okuba n'abantu for long oba amagezi kyabale but they want to have a relationship but things that don't work out. One, have you positioned yourself right? Ogamba mukama njagala omuntu agenda okunfaako anjagale byonna bikole oli wiringo bikola because mulavu ebigamba mbusimanya mpankwe wagoni mpankwe wakola kyoyagala okukolera kisidi bwoba oyagala bba watandika okuwa ebirabo bimu bwoba oyagala kuliza birthday zimu kuliza bwoba oyagala buli kyoyagala kukolere akoleze nga messages all the time same time bwoba oyagala okusabira musabire like everything happens like that naye bwoba oyagala kibeere one side kimenya kati nze buli kyenjagala kyondaba nkola naye akikola. Wow, that's how we play. Javan, what do you love about your relationship? Talking about nokwagala ku relationship yaffe. Friendship. You guys are friends. Yeah. What is her best color? Best color black. She loves black. What is her best food? Aganye nyama mbinye wana matoke. Wow. When was the last time you took? When was the last time? You are. Tena nabia ize biyige. Yeah, ize bukulu ngaze Kampala. Dora, when was the last time you took your man out? You nga gomchala. Sweetie, when was it? Ramaze nakwana. Namaze okusiba ya take off out. Wow. Nalonda chifo ne muvuga ne tugenda ne tutukawo nayingira. Nadia buli kyayagala. Wow. Namugamba khandieko kuzizo leero njagala zirya. Valentine wamuwachira boki. Someone yampa. Dora. Somewhat because every day is Valentine. Yes, true. Chansanga na kamalo mugulire tulabe kinene. Katunga ngisubira nti anampa ne because every day is kizibu nnyo kubanga mutama kubonesa nfunira ekintu. Olaba ngenda ku mikolo. Nensibe enkoko gyendiddeko nemmenyako negiteeka mu kasabyeti negiteeka mu nsawo. If you're to keep this relationship, kikyogamba kino kyekisinza otuwanirira mu relationship yaffe. Katonda. Nga tuggyeko Katonda. Communication. Wow. Communication tukumye nnyo. Olaba nti mbeera naye abeera wano mbeera kumenya naye twogera twesinga okwogera naye. Chat here, so calls there. I pinged him. He pinged me. Wow. All the time we are talking. Ate tugeya. Mukwano Mwanga yezadde. Ani. Mukwano kutukuye. Ona ageya abantu je. Before we go, what is among his songs? What is his best song of his? The one you love so much. Mojeko no lupia. Kwanga lo tugenda dukuba. Musona zaimbe ngamba I love this song. Burendu wulira kuliranga. Kulika baby. Mojeko luno olupia. Kale kati soko joweze kwanga nambia nyingi okay. Kale yogelo. Congratulations. Wow. Kulika baby when nazalo mwana. Nga bakasi mbewuzi.
najja mu leba ward nga bw'omanyi ebyo eby'abazungu I watched the TikTok. nanoonyeza ekirabo ekyokuwanga nzaalidde ne kibula naye nga mbaga nkuyimbira oluyimba lwange azino Yeah, true. ewuzi zawonerawo nga sibulyadde Akapo watujja ekijja mwegomba mu Uganda. No, apart from you guys, remember we look at this couple and we're like, these guys inspire our relationship. They inspire us to be like them. Simu balokole. Temupa mu balokole. Obudde bugenda. Out there. Obuzibu kale kiribo couple age. Bobby ne Bambi. Kale mwayimbira akayimba ka love nga si ka Katonda. One song. A love song. nange mbongambye nyimbi Ate ddala gwagenda okayimbira omwami. One love song. Tugende. niwulimbiriddeko nga nyimbi Agenda yimba Happy leero. birthday Ned- to thee. Every birthday. Every birthday. Every Nedda mutwe akayimba ka birthday. love doll. teri birthday kayimba kyakasobola okuexplain obulungi omwami ono Just get me a song about Kaluzungu, but let's say that Katano zokka then we go. nedda kati omanyi kye tuba tukola kankwogere bwogezi Kayimbe bakongerezeko ne bagenda kubateeka Jova n'akapya. because you loved me Celine yakayimba nedda keko kembadde ngamba Obuzibu manyi ez'Oluganda olw'olusuubuzi. Bano kati berekereza wama gwa missing the show olunaku olwokubiri ku YouTube egenda kubaako. You can go follow up. Abagala music by the way before we go. Social media handles so Nedora agenda tuwaako ku how they can get her. Kati bambi oli abadde azzereeti ataddeko programu gwa ne ku Tuesday kwetuli. Naye ng'osobola okufuna DJ Giovanni buli wamu. DEEJAY Giovanni eno obwedda gy'olaba Mwayambadde t-shirt ezifaanagana. Anti-tutambuza ndongo. Mutambuza ndongo. Twagaana okwambala ebifaanagana ewaffe tetuli ssomero. Muyatunga bitengi, ate omukyala mutunzi. Dora tunga ekitengi. mukwano tekigenda N'omwana ayambala ekitengi. Ku Bw'olina birthday yingira kwaya muyakiyita. z'ekkanisa. naye sobola tukisaza mu linnya erya Yesu amiina Amina. Naye nga mpita DJ Giovanni buli wamu wona Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, DJ Giovanni. Okay, naye nga ne wane naasana waali alinawo sala mutuwa yessaala nga tugenda abakyala the install wigs tulabye omukyala gwe bakozeeko awo mujje tulalike bulungi mutuwa essaala watugambye gwe musumba we tusabe tugende tero lwa Sunday kya Monday tutandika wiiki Laga abantu byenkuyigiriza. deba tosaza wa Yesaala empanvu n'ennyimpi twebaza olunaku lwa leero amiina Amina sana Omugalo. mwebale musinga tomorrow ku Monday mwebale nnyo kumati mubaddeko mbadde ne couple eno genda ku YouTube channel yaffe program gyeri agisuubirwa ku lunaku olwokubiri ssaawa 3 ez'okumakya ejja kuba nti ateeberako tubagala nnyo we meet tomorrow ssaawa 12 n'ekitundu ku Monday nijja kubeerako era musibe bulungi nkoze ne producer wange of course that is Nuwa nkoze ne Stanley wamu ne Shamim Sadati webale nnyo webale ddala tolina makulu naye era ozze kale nsule bulungi